Omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania wano ku mulirwano President SAMIA SULUHU agenyiweddeko mu ggwanga Uganda ku bugenyi bwagenda okumalako ennaku 2. Aliko ensonga ezesalira ezamuleese kuno okusinkana omukulembeze w'eggwanga lyattu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nga mukyala we alina enteekateeka y'okulaba ku bannansi b'eggwanga lya Tanzania abakolera kuno mu ggwanga Uganda. Omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania SAMIA SULUHU atuuse mu ggwanga ku bugenyi obutongole. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yaniriziddwa Minisita Rukia Isanga Nakadama, omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu era Minisita owa guno na guli. Obugenyi bwa President Suluhu butuukidde mu kiseera ng'awezezza omwaka mu bukulembeze bw'eggwanga lye bwe yatandika nga 19 Maachi 2021. Mu kwogera ku State House Entebbe, President Suluhu asaasidde eggwanga okufiirwa Sipiika Oulanya n'abafiiridde mu kabenje ka Basse Fort Portal. Prayers are with the bereaved families, and we are with them together with the people of Uganda in general during these challenging times. President Suluhu aggumizza nti enkolagana ya kugenda mu maaso n'alambulula ku bye boogedde ne kamukyaza naddala enguudo ezikolebwa wakati w'amawanga. We were very satisfied by the political stability that our countries enjoy. On the other hand, we have discussed how we could further work together to enhance peace and security to ensure that the whole East African region continues to be stable. On behalf of the government of the United Republic of Tanzania, for gracious gesture of constructing school in Chato, and reminded him that we were now awaiting a sister school in Uganda this year. Ku byenfuna by'eggwanga lye, President Suluhu agamba nti baakutuuka ku biruubirirwa n'amaanyi agateereddwawo okukuza amawanga gomberere n'alambulula ne kukulinnya kw'amafuta. The outlook with the GDP growth rate is projected between 4.5 to 6% in 2022. However, my government continues to take various measures to strengthen the growth of our economy in order to ensure that we attain our development. Hiking prices on fuel, oil, and then he gave me very good strategies to look into, and I think I'm going to apply them in my country so that we can all sail or have an outstreamed mechanism on how to deal with the hiking prices on fuel. Baminisita okuva mu ministries enkolagana n'amawanga amalala bakwongera okunnyikiza ebituukiddwako. The Excellencies, the Presidents welcome the commissioning of the construction of the Mutukula regional market, which will not only enhance trade but also improve the livelihood of citizens of Uganda and Tanzania as well as other countries in the region. President Suluhu akusisinkana bannansi ba Tanzania abakolera mu Uganda.